Mawa mwenna abali eyo omwami olowooza mwesi wakwogerera wambozi mukati muzeyi Mawa nsanyuse nnyo okusanga nsangayire okukubona mbalamusiza nnyo mwenna abatulaba wano tuli kuki ku Taufik Media Taufik Media amanya nga bulijjo bampise Mawa Haruna ndi ono omusajja ono mumanyi bulungi naye waliwo ebyali mutambulirako emabega eyo efusadi ya Lwasa alabika ndowooza baali bamuwaayira bagamba gwe watwala muka Lwasa ani yabigamba oba wali mukwano gwe wabijja ku mukutu ki wama bulijjo nkulaba okwesimatinga kuno atwala bakabende wabijja ku mukutu ki nabirabaawo naye neŋŋamba nti sijja genayo naye neninda lwe ndi kusinkana wamma abamanyi mumanyi Enjo mukazi wa Lwasa yali kyali wange ate nga ne Lwasa mukwano gwange muzeeyi wange yoyo yennyini Enjo kategedde oyogedde ekituufu Enjo si wabi nenga Enjo ali South Africa yagenda South Africa nenga soka twogere ku mbeera eri mu ggwanga Uganda kyekitulese olunaku luno olwaleero twogere ku mbeera eri mu ggwanga Uganda ey'okubeera nti munnange obululu bufuuse obululu mu ngeri kigwe gy'olabye esinza okuyisa sofa njagala tusooke olwaleero lwa mukaaga lwe bagenda okuba nga balangirira presidential candidates gwe nga Mawa whom do you think nti gwe bagenda okuba nga balangirira olunaku lwaleero then tutandikira awo pulezidenti nze mmanyi nti bagenda mulangirira olw'ensonga nti bw'olaba byonna byonna ebiradde bitambula biraga nti tebakulagangako President Museveni nti okutandika okubala akalulu nti ali wansi oba nti gundi yamukulembedde batandika tugenda okugenda mu kubala nti kati batandise bakulaga yayi oba alina buna ng'oli ali kukamu bwatyo bwabeera tebakulagangako ng'akalu bwe tusobola okukalaba kati basoose ne babala obululu bagenza okulaba nga abadde akulembedde azze emabega abadde azze emabega ng'ate akulembedde nze suubira nti akalulu ak'amazima n'obwenkanya kandibadde katambula bwe katyo ne kano kandibadde katambula bwe katyo nga bwe nkugambye nti bandibadde bagamba nti kakati wano bwe tubazze gundi akulembedde naye ate bwe tuzeemu ne tugattako obugudde eri kubanga buli kalulu bw'okabeeramu waliwo ebitundu gy'osinza oli n'akusinza ewalala kyobola nti obululu obulaba nga bugenda bulinnya ne bukka ono ne bamuwa bitaano baddamu ne babala ate n'amuyisaako obululu bwe butwali obirabyewo naye kano aka pulezidenti ekikagaana okukola ekyo simanyi oba wano n'okikkiriza kabubbi amanyiza enjogera mazima kalimu obukumpanya n'obukuusa kubanga kati kankubuulire bagenda ne baleeta akalulu katugezze Kyagulanyi Ssentamu eyeesimbyewo ku mulundi guno ne bamanya nti awantu waalina abantu Wakiso Mubende Kampala Buganda yonna n'okutwaliza Masaka tebatulaga nti Masaka yafunye buno obululu baabubaze yafunye buno bakkiriza Masaka Buganda Mbalala ebitundutundu ebyo tawuni ezo ze zisingamu abantu mu bulamu bw'ensi okusinga ababeera mu kyalo ate abantu abo mu budde buno tukkirize bali ku Kyagulanyi oba oyagala oba tokola ki naye abo baba batandika okubala tebasobola kukkiriza kugamba nti tutandikire Najja Nankumbi kuba bamanyi bulungi nti batandikire Najja Nankumbi ne baddako Ndeeba ne baddako Kampala ne baddako wa banaagenda oleeta obwoli okuva e Fort Portal nti gy'asinze ng'ono olwedda amuli ki waggulu ali waggulu nga ne bw'obubala otya ayinza obutamukakola ki obutamutuuka kyobola abakakola akalulu ako naddala aka pulezidenti nga bakabala mu ngeri etali nga gye babalamu obubaka bwa palamenti kubanga ko kalimu amancoolo bakabala digito n'egireeti n'erinnya totegera na pulezidenti nti obululu obuweza percentage eya 1% buba obululu meka tibuba 2 giba 3 buba bumeka batugamba percent bw'atuuka eyo percent ng'erinnye n'atandika okugamba kati obululu buli 4 naye nga tebategedde nti obululu 3 4 5 bukola percentage awo batunyagira mu kalulu kaki ka pulezidenti baagaana okukabala kapapula wali nga bakagatta so ate ak'omubaka wa palamenti babala akapapula nti kamu ku kamu bubiri ne buwera 10 ne basiba oba kitegedde era bo babubala babubalira
mu mbeera yagamba nti ono afunye obululu 4,500. Pulira kyova olaba obwirayo n'omubaka ne bagamba yawangudde n'1,300 mu busatu. Kitegeeza ye babala kalulu ku kalulu. Naye wano tubeera eri ekyokubala kalulu akaba pulezidenti kakomaawo. Awe tukabalidde okukabala muntu ku muntu. Era ne tufuna ekifaananyi Kyagulanyi afunye 4,000. We tuva n'okukawa babaka mu baani ne kadda mu digito. Awo tubulira. Ku kalulu kaki kabwa president bakulaga nga kavudde wano. Era ne tusanyuka tuwangudde wali. Webagenda ne badda mu digito. Okumanya digito ezo nzibu. Era tezitegeerekeka. Essaawa eno bw'ogenda n'otumira akalulu gye katambulamu balina omuntu gwe bakulaga nga yafunanga 0,000. Naye nga kati bagamba alina 3,000. Waliwo n'omuntu gwe bakulaga nga teyanoonya kalulu. Ng'ono omusajja ono ani? Luzi. Luzi. Waliwo n'omulala ono ngamba kubeesimyewo bwa pulezidenti. Oyo gwe mpulira oba yali akolagana ne Kingi. Teyanoonya kalulu n'olunaku olumu. Naye kati essaawa eno alina 1,000 bagiweza 2 oba giri abamulonze yabajjeewa. Teyalina n'abagenti bamubalira bululu teyateekamu na muntu obwo yabugjeewa. Ataanoonya kalulu. Kakati akalulu ako aka digito balina bwe bakakola ng'olabira ddala nti ka kibbi. Era kyova olaba nti Pulezidenti Museveni owulira nti alina kati wekamala olinnya ne kalinnya waliwo ekisaana ekyatandika batandika nti alina emirulu 6,000. Naye ng'ate obululu n'agamba nti obululu 6,000 bukola percentage bwekiti. Naye ng'ate obululu obwo tetwabulabye wano nti tubalekamu kamu tugambe nti kati ogwo 1,000 teke mu kutiya. Egyo 2 teke mu kutiya. Ke baakaza mu digito awe twabulira. Mawa okutwaliza ewamu let's assume nti leero bavudde balangiridde. Balangirira saameka? Olwali bayinza kulangira saano nga 12. Okay. 12 awe emu. Okkiriziganya n'ebinaava mu kulonda kwa leero. Like results ezinaava mu kulonda gwenga gw'omuntu. Oli lwedde okugenda n'enzikiriziganya oba gw'onokkaanya ne results ezinaaba zivudde wa byabakama. Ati kakati nze siyinza kukkaanya na results. Kubanga ekiŋŋaana okukkaanya ne results kyekino kyembadde nkunnyonnyola ti entwala yaako. Si ya process by process. Si ya process by process. Okyogedde bulungi. Si ya process by ki? Process. Katoyina bw'oŋŋamba tijja kukkaanya nayo. Okitegedde? Era nze sijja kukkaanya nayo olw'ensonga eyo. Embala gye bakabalamu sigitegeera. Nfutyansi. Lwe lulimi olutuufu lw'oyogedde. Okitegedde? Kano okutwaliza wamu tebagenda kulangira Kyagulanyi. Sigenda kukkaanya ekyokulangira Kyagulanyi kiveeko. Era ababadde bakisuubira nze nabagamba njogera mazima meereere tekiriiyo. Ate era tekiribaayo si ku Kyagulanyi yekka. Naye bannabyabufuzi singa baali balangirira pulezidenti singa kati tuli mu pulezidenti nga bwakuna nga n'ensi etereera singa Besigye yafuga dda n'agenda ne Kyagulanyi abadde asemba kino. Kubanga ekyaggwa yandibadde yawangula nga ye pulezidenti. Kino nga ng'agenda ng'ate tulinda mulala ng'ensi etambula. Oba kitegeera bangiri emyaka 5 balibadde nti atufuze bubi oba atufuze bulungi. Constitution yandibadde egamba nti emyaka gibe emeka? 5 oba 10. Era Kyagulanyi kati atusiibula nga tulinda mulala. Naye engeri gye baleeta ebyo ebya digito ebyo era nze nina n'endowooza ti digito ezo tebatawaana kubala bululu. Bayiga balina engeri bo gye batambuzaamu ebintu byabwe ono ne bamuwa zino akalimi akalulu akajja nga airtime. Ne bakusindikira mbu ebivudde Solongo ne bijja ku kompyuta yo n'otandika okugatta. Tetubirabyeko. Naye wano batumalira obudde ku polling station ne tuteekawo n'abaagenti n'emiggo ne givuga nti abantu balonda kalulu naye abantu okukabala okomaawo. Bw'omala okomaawo ebiddako. Bikitegeeza byabakama obwedda byasoma basindikira musindikire n'abisomera awo nga tetubirabye nako. Bwe kiba. So ate nga batugamba
okubayagalu kalimu okubuzaabuza naddala kwa pulezidenti. Otuuka wayi ne bagamba Kyagulanyi afunye obululu katugambe omutwalo gumu. Twalo gumu mungi kangambe 10,000 ku polling station. Ne muwandiika ne mujjuza ne ffomu. No ne mugenda awalala ne muwandiika ne mujjuza ne ffomu. Bwafunye ne mubusibako. Nze ndowooza nti foomu ezo twandibadde tuzirabako wali. Nakaseke polling station Kyagulanyi yafuna buno. Nga tubujja ku foomu zino. Ani yaliyo Nakaseke we Kyagulanyi nti yenze nawe n'oleeta bwe wajjayo n'ogatta. Nga tubijja ku ki? Ku foomu. Kubanga yo pen tesobola gatta ne kompyuta kale kekoze ki? Nga tugatta nga tubijja kuli. Egindi waliyo kino. Ne tugatta. Toto nejja. Nze ngamba twandibadde baki? Ekitaliiwo. Bamativu. Ekitaliiwo. Twandibadde tukola ki ogenti ono bamativu? Kyandibadde mbeera mu mativu ng'ekiwe kyaki? Wekiri. Naye ekyo kikiriiwo. Omulamwa gw'okulonda. Era bakugamba nti kino sigana nawo ku disitulikiti. Waliwo abagamba nti ku disitulikiti bakikolerayo. Ne babala ne bayingiza mu kompyuta ne musindikira. Naye ne bwe bayingiza mu kompyuta ne biyingizaawo. Bwe mmala obiyingiza gwe ate n'obisindika manyi oti abanyakuwadde oba by'osindisa. Kakulu nnyo ate. Manya nti byenkuwadde by'osindisa. Manya nti byenkuwadde oba byensindise. Kati akalulu kano kalimu obuzibu bungi nnyo. Ate ne bannayuganda naffe tulinamu ekizibu. Kitya? Omusajja ono ow'ebitaano. Mpuuga. Gwe mpulira bwa bitaano gye mwamutuuma. Bagamba yali aleese. Lwaki oseka? Bagamba nti yali aleese enkola. Ng'ayagala amateeka gajje mu paalamenti. Akalulu bakabale ku disitulikiti. Kati nga wano Kampala nga baateekawo nti ebwa Kampala bonna babubalira awo. Ne bamanya nti Kyagulanyi obululu bw'e Kampala bonna bamaze obubalira awo. Omuwendo gwajjeewo. Ne babeera ku disitulikiti y'Embalala. Nabo ne babalira awo ng'obwawo babugattira awo wennyini ate si buweereza eno. Oba kitegedde? Naye olw'okuba nti mwali temukkaanya naye ng'ate ndaba kyali aleeta oluusi kyali kituyamba ffenna. Ne mugamba engeri eno gyalimu ekinusu. Ebyaleeta tetubyetaaga. Tetujja byetaaga. Bwe buzibu bwe tufunye ge maje ge tulabye mu kibuga Kampala. Mu kibuga ge tulabye mu by'okulonda. Omulamwa gw'okulonda mawa guba gukyaliwo guba tegukyaliwo. Omulamwa gw'okulonda weeguli ku babaka ba paalamenti abagenda okutunulira amataala abagenda okulya abagenda okuvuga emmotoka ennungi. But ku sayidi y'abapulezidenti tewali. Kubanga ne mubaka wa paalamenti ng'oggyeko ekinene nnyo nti agenda kwefunira ssente z'obuwumbi 200 omwaka. Talina nnyo kyatukolera. Kuba mubaka wa paalamenti yandibadde atukolera ng'ali mu nsi ennungi. Ali mu nsi ekkiririza mu mateeka. Naye omubaka wa paalamenti agenda mu paalamenti nga bayisa bye baagala. Kyebava mugamba gwe emmotoka yo tewagifuna? Tinagifuna. Oyagala ki? Kyova olaba nti abantu bengi beeyiye mu paalamenti nti baazuula nti paalamenti erina obuzibu. Ne bwe bakulonda n'otayogera n'obanga muganda wange bwani ono yavaayo kabaka temugenzi tolina kyoba. Sente zo kasita ozifuna akuwa emmotoka yo. Paalamenti eyo nayo okulonda kwaffe wano Museveni akujabuludde nnyo. Bawa bwe twagenze bwe bwagenze okuba nga bukya olunaku lwajjo twawuliddeko omukulu akulembera ebyakakiiko kw'ebyokulonda yavuddeyo yasoose n'alangira ku ssaawa 12 awo n'alangirira Kyagulanyi ng'alina miliyoni 1 n'obuyitundutundu obuyitamu obwakalulu. N'asoma obwa Pulezidenti Museveni n'asoma miliyoni zabadde oba 5 if I'm not mistaken. Olwakomyewo ku ssaawa 4 Kyagulanyi n'amusomera miliyoni 2 ez'obululu. Pulezidenti Museveni n'amusomera miliyoni 6. Abantu abamu ne babuuza ne bagamba kati eririddawa wano. Kankwebazeemu nti osobola okugoberera ekintu ekyo n'okitegeera. Manyi nagambako ddayo abantu abategeera ebintu bino batono. Ate olumu abategeera ebintu nga bino temuba na budde
nakubuulira buntu olusa abantu ne bakola ki kati olabe kino ekyo in fact bw'otunuulira singa okwata obulu Kyagulanyi bwe bamubalira kati n'okwata bwe babalira bonna abeesimbyewo kale olina lobola nga percentage yayiseemu dda olina laba nga percentage yayiseewo dda kitegeeza ekibalo kiba naye olwobandika dda mu digito tetubitegeera oba kitegedde tuyinza nolaba nga percentage yasusse nadda ne muki naye tetubitegeera kakati kye bakola kiri kyobadde ogambe buli wawummulamu kanzire ku 8 neevuga tetumulese nnyo tumwongereko obutundutundu 3 ne gundi omwongereko akatikitiki akasa kajjaawo mu digito awo wetwabulira awo ekyo nkibabuulira kasa kajjaawo mu digito kakati awo kawummulamu kubanga alina ennaku zino empummula gyawummulamu gye zitegeera ajja n'asomayo eddakiika 9 n'agamba nkomawo ku 8 bw'agamba n'agamba ondabye sisobola kuvaamu olwo wakubira ani olwo ng'akubira ani sobola kuvaamu ng'ekintu nze mawa akubye essimu agenze mu kuwummula akubira yamuwa omulimu obadde omufolowinga obadde omufolowinga naye ajja eddakiika 5 bannange leero ate yeyagadde nnyo najja naye yeyagadde kwegamba ba nanywa ne ku mazzi najja eddakiika 5 n'alangirira n'addayo in fact percentage yatuuka dda ndowooza mwe mwalangirira teyatuuka dda tebagamba 51 oba 52 siweeri 51 52 bwe bityo naye ne bwegenda mu 8 ne bwegenda wa naye gye balagira mu mateeka bwewera 51 okudda waggulu meka osobola okukola ki okulangirira yatuuka dda ne mu budde obulangirira akyatusumbuwa busumbuyi akyanyumirwa kintu mawa anji olunaku olwaliro tulindiridde ekintu kimu okubeera nga munnayuganda yenna ali eyo alindiridde kubanga munnaye awuliriza final results okuva ewa Mukama byabakama and of which bannayuganda abamu olunzi osanga oba oli omuntu gwe baalonda bayinza okuba nti munnaye olunaku results ezigenda okuvaayo oba osanga oba oli awo ayinza okuba nga bagenda zitankatanka zibuusabuusa osuubirawo embeera bannayuganda gye bayinza okuteekawo sisuubirawo mbeera maye nakugambye bwe tubeera wano saaga tulimbe bantu ate nze era mubanga oyagala kukolereyo akantu saagala kukyamuukiriza nze sikyamuukiriza bantu era nze bw'oba oyagala tondabangamo saagala kukyamuukiriza tewali mbeera egenda kubeerawo embeera egenda okubeerawo singa yali yakubeerawo singa twagiteekawo dda ziri zati zogamba ze tulinda olwene zino ze tulabako zimala otulaga nti oli yakoze eki ali waggulu woono kati ate ziriwo endala z'olinda bagenda kujjayo eri baleete results zivundikire ezoonoona waliwo ebintu ng'olwedde okuva from day one byeyolekerawo essaawa eno ziri mu ki ali mu percentage oba nakumi olaba nga oba 76 oba bwetya era nagwe nagamba batwalire daaso ne bagamba mujja labako ku 8 ne mugamba mujja labako omuntu ng'ali mu 8 namugamba tebannaba nakulonda kakati tewali results ndala z'olinda okuggyako ng'otulimba bulimbi bw'obanga genda oggyemu engoye ezo zino enjeru z'olimu otandike okubanja bw'oba wakubanja wabadde mugamba mwagala kubanja mwemukyalina amaanyi agabanja nze sibanja nakulabiddeko kuba nze nakulabiddeko waliwo abaliwo polling station gye nalabyeko
balese abapoliisi tebalina kye babalabyemu baleeta abayene balina kye balese bwe bagamba abawanvu n'abampi walabye ensasagge nze sobola kubanja nate era tulina okukimanya aba nti abalonzi tubuzaabuzibwa nnyo omuntu gwogenda okuggyako obuyinza naye alina obulemera tolowooza nti bw'anaawulira ng'oyokya ekipiira aleke oyokya ekipiira wuuyo kajjansi wuuyo namasuba wuuyo ntebe atayinza balakuleka era naye alina okukola ki naye alina oteekawo situation kati zembooka ezo zemulaba zebakubye Devicom bamukubye kibooko bangaye bamukubye olubuto yalina olubuto olunene yalina simanye n'agenda mujjanjaba yabadde omu ku beekalakaasa simanyi kye yabaddeko naye bangambye bamusizaamu embooko okakasa Devicom ate Devicom namugamba nti bw'oba otambula yambala essuuti emanyi essuuti ezo bazitya nnyo representinga bingi naye akati Devicom bakubye ate musajja watu tali mu balwana naye nga ntekyera okugamba tosuubirayo bino bibadde bigambo bya kalulu kutambuza kalulu mumale mukabanje mukalwanirire bibadde bigambo bya kutambuza ki Muzeeyi Mawa twawulira bukeredde olwaleero twawulidde nti omukulu Kyagulanyi yatwaliddwe yasaliddwako ewe waka mu maka ge ne bamutwala wabategeddeko oba ekyo nakiwulidde bulungi era olwaleero mpulidde nsoose ne mpulira ku CBS ekikulu baleese aboogezi babiri baleese omukulu Mwadanku Nnyingi akiikirira awo Kyagulanyi wasula memba wa palamenti abaddeyo aliyo ate yayambiddwa era yazzeeyo Mwadanku Nnyingi n'agamba nti mwami Kyagulanyi yamukubidde essimu n'amugamba abasirikale balinnye ewange bakoze eki balinnye balinnye tebabaggulidde mu bulungi bawalampye balinnye ekikomera naye ekikomera bwe bakirinnye bali muki bali munda mwami Nnyingi n'agamba nti naawira emboko ayimina emiranga nga kirabika oba bakuba Kyagulanyi oba bakubaani naye bwe kiba kyabaddewo si kikolwa kirungi sikulwange kati baba bazze kukola ki naye gavumenti ebyo ezze ebikola ebbanga lyonna wadde bibi naye yo ekola ki ezze ebikola naye ate okuba nti bibi ffe tetugana byogerako baba bazzemu wa security era boogedde wa poliisi ayogedde n'agamba nti tetukakatako ffe etteeka litukkiriza okudiployinga buli we tuba twagala naye ate ng'owalampa buwalampa bwe bakola era bw'agambye naye ng'ebyo ebeera nkola yaabwe obadde obiraba kuba beesije obadde obiraba nze sijja kulimba ebya poliisi bye bakola si byewuunya ebikolobero si byewuunya byabakama byakola obululu abugyeewa sisobola namubuuza kubanga ebyo tubirabye yenkola yaabwe naye nga bannayuganda tulina kumanya tukikoze tutya okuva mu eyo embeera Kyagulanyi ali safe Kyagulanyi bagambye ali safe naye tebasobola kugamba titali safe bonga security kubanga tubalabye emirundi mingi nga beegaana ebintu kati bo ne bavaayo ne bagamba twalinye ekikomera naye tetwamusibye tetwakoze kyali seefu tetusobola bikkiriza olw'ensonga tibazze babikola tubalaba ne bagamba tigundi faaza bamukwata ne basooka beegaana embeera we mala obeerawo emmennyingi ennyo ne bagamba ffe tumulina so poliisi tubassaamu ekitiibwa bye mwogera naye ekibimalamu ffe ng'aba bagoberera tusinza ku bye mbadde mujja mukola ki mukola tetukuba mu bino ebituli tuliwe mwagamba nti gundi temumulina ate wayita ennaku 3 ne mugamba tumulina kati nawe tukkiriza kintu kya Kyagulanyi nti ali seefu okujjako nga tumaze mulabako ne tutegeera era nze nja kusaba kiba kisoboka TV zigendeyo nawe osootwala yakamba tayi si musajja muzibu nnyo in fact abamawulire abasobola bandigenze kuba sinakirabako mu mawulire gaddala mbadde mbiwulira mu ŋŋambo era naye mbadde neebuuza neŋŋaye naye TV lwaki tezigendayo n'abaako kyayogera eri eggwanga ebigenda mu maaso byonna tubiraba akalulu kali mu mbeera
etategerekeka digital bwe zirinya bwe zambuka ekisaawa kibalanga olaba speed ndi bwolinya ku muliro kugamba kibalanga bwe kyagala nakyo kyogera kibalanga bwe kyagala bwolinya muliro ne kikkamu kyo kisaawa abavuga emmotoka ezo ez'ekisaawa eza digital mumanyi digital bwetambula bwete bwekola ki bwetambula akaluka wano bwe katambula era nze sikasuubiramu nti kalina kye kagenda okuvaamu ekyenjawulo nga President Museveni siyakoze eki kwegateri Uganda mpya siya Uganda empya bibadde bigambo byammwe bya kampeyini etegedde naye ate yenge enkadde yabakola ki neze kyenjagala okubiriza bannayuganda bannayembuuza bubuuza njagala kukubiriza bannayuganda manyi bannayuganda balina ekizibu kimu baagala nnyo obutababuulira mazima baagala nnyo omuntu abawaanawaana era ababawaanawaana bakufuna nnyo views ezo babajumbira nnyo okubalaba naye nga aba akulimba nze kyendowooza munnayuganda yenna waali tukkirize nti baatubba bwe twatandika okulonda baatugamba obuuma bwe tujja okulondesa bwe twatuuka ku buuma nti tebukola omulonzi ovudde eri oba agentiwo omugambye kuuma ojja kukakola bwati ku ssaawa 2 bagee mubikolese register tetumanyi na balimu kuba tetwazikebedde ze ssuubirayo kalulu konna nga kakyategekebwa wano mu Uganda nti era waliwayo pulezidenti yavaayo n'agamba okuggyako ng'emyaka gino 5 tugikozesezza okuddamu okwetereeza nekyagulanyo ennyini ensobi ezibaddewo wano banga omanyi mwogera nnyo mbu ye tasobya kyagulanyi mukyogera nga muli abagaa nti siye si muntu wabi ekyo mwogera kibi naye muntu teri muntu atasobya pozi omulalu kuba oli aba mulalu naye omuntu nga Kyagulanyi temulowooza ntakola ki tasobya naye mu kusobya bwe muba mwagala ebintu bino bitambule mu maaso twogere ku nsobi eziba zikoleddwa kati kyova olaba mu kaadi muno twazigaba naye kyatukuba nnyo etuddira abantu abali kati naabakoba sonyiwa okutwala eyo yatuyiseeko yakomyewo mu palamenti naye ng'ekyaleese ekyo kuddira baagala abadde mu palamenti n'ogamba abadde anyumya n'empuuga nze simwetaaga n'ogiwoona ani Nabbosa okukakana nga obulumu bwabuzzaamu kati Nabbosa yasigadde ne baagala n'asigala ono agenda tugazisa mu palamenti tugenda bagasa n'abakoba agenda tugasaaza gwe nga bw'olaba n'abakoba n'obwa n'abakoba bwe agenda tugasaaza kitegedde tyoba ogatta obulu bwa Joyce bwe yafunye n'oba ogatta n'obwa Nabbosa olaba nti singa bwabadde bugenda mu bokisi emu twandibadde tukubira waggulu nnyo naye ekyo kitukubye nnyo mu kalulu kano era kyekireetedde n'abantu abamu okulaba nga obulu bwabwe bwangu bwakutoolako oli alina omutwalo gumu yawayininze nga wa Museveni asooyiyayo 4,000 n'amuyitako so nze ndowooza ensobi ezibadde mu kalulu kano tuzitereeze temebiddamu emyaka 4 era nisifokiti saagala Kyagulanyi aggwemu maanyi kubanga waliyo olaba kati abantu batandise naye tadda yatulimba policy vote eriwa bajja bitambuza naye omuntu tolina kuggwamu maanyi ng'olina kyoyagala tujja kituukako tujja kibeerako wabula tutereeze butereeza ensobi ze tuba tukoze nalonze omukulu bwayita Kyagulanyi Ssentamu yabadde ku namba 3 ng'okuva waggulu Kakonge ne Nnondo omukyala gwayita Shamim Malende yabadde ku namba 2 omubaka wa palamenti ne Nnonda Musiri David ow'omuti abo basatu benalonze Musiri David ow'omuti kubanga mukwano gwange tumanyiganye yali munuupu ne batamuwa kaadi ate ne munuupu nze nali ngenda naye nga nze mutembeetayo kati kyoba nti baamuwa kaadi ze siringa balala nti abeere ndi ate wakwadde kaadi kati sikyakwetaaga totegeera sijja bikola okitegedde nze Nnondo omuntu oyo gwensoola okumanya nti ono ate nadde omuntu gwe mmanyi kati Kyagulanyi kati Museveni muwagire kuki
Museveni sikumanyi. Tomanyi President Museveni. Simumanyi mulaba eyo ne Kyagulanyi ne muyitako awagamba oyo musajja twali naye mu bidongo. Amanyi. Museveni takumanyiko physically. Simumanyi setaaga namumanya kati ogamba bonna bamuwadde nti bamumanyi. Anti waliwo abamuwadde nga bo tebamuwadde nti bamumanyi. Kitegeeza bamuwadde nga bamulaba yalinamu eki? Essuubi balinamu essuubi. Ne omuntu gw'omanyi nga alina ebintu ebi ng'omumanyi ate gw'olinamu essuubi aba wanjawulo n'oli gw'omanyi abawankizo nnyo. Kati abawadde Museveni sine Kyagulanyi buli eyamuwadde amumanyi. Nenze njogera ku lwange. Era ensonga yige nti nawadde omuti ate nze ne mu byobufuzi njagala nnyo abantu abagezi. Njagala nnyo okulaba abantu era omuntu wemulaba nti Ibro oyo mugezi. Tulaba nomaye waliwo abantu betulaba ng'olaba nga musirusiru. So kati Kyagulanyi bamuwadde abantu bonna bawadde just because okimanyi they are very intelligent. Bamanyi ate nze njagala nnyo abantu abagezi ekyo nkibagamba. Ate nze saaba abantu bekweka omanyi nze saasoma. N'ate njagala nnyo abantu abaasoma. Nze nasoma kitono. Wano bagamba okusoma olina okubeera oba ne diguli simanyi ne diploma olina okubeera ne mukaaga kale ne Museveni abikendeeza ne bw'obeera ne mukaaga oba otandise butandisi. Gwe mukaaga toyinaako yadde n'ennya toyinaako. Mukaaga sinaawo n'emu. Kakati osanga omuntu nga ye yennyini n'ennya sigirina. Osanga omuntu nga ye yennyini yeerimbika mu kintu ky'atalina. Obadde mukubi wa gita oyagala genda kusoma bitabo onoobisoma otya? Ate mwe baana mwe mwesiimye. Olaba Swengere, okimanyi Swengere yaze mu palamenti. Zibitabo. Nabadde musanyufu nnyo omuntu. Swengere. Era nemwe abadde boza mu kusoma simanyi bikyojja kuyiyayiya. Oba oyiyayiya ki? Kusoma tebakuyiyayiya. Mukulu, twogere ku bunkenke obwabaddewo jjo. Obunkenke saawa zino I think kiyinza okuba nga tekiriiwo kuza abantu balindiridde kubanga bawulira ebigendo bya Mukama. Naye twawuliddeko baliwo abakubiddwa, waliwo abakwatiddwa. Twogere ku eyo embeera essaawa zino obunkenke abantu bwe balimu essaawa zino. Obunkenke abantu babulimu. Naye njagala poliisi etegere nti abantu bakoowa. Era abantu babaleka mu bbenga bwe mwagala. Omanyi poliisi erina ekintu kyekola oba n'ebitongole by'okwerinda babikola lwakutya. Kati bawulira nti oli yeekalakaza oli waliwo abakuma ekipiira ne bajjayo amaanyi aga buli kala agajjayo emmamba ne bajjayo egundi bali mu kutya okw'ekitalo. Kyova olaba nti batuuka ekiseera nga bawulidde nti wali waliwo akasambatuko n'otunuulira emmamba eyandibadde lwana mu lutalo. Nga n'otunuulira emmamba zivuddeyo zisimbye ne layini n'oyisa n'ennyonyi mu bbanga. Okwo kutya obunkenke bateeka ku bantu si bulungi. Otegedde? Abantu babaleka mu bbenga mwagala. Babaleka mukole nga byebakola. Abantu mwagala leeta kajagala. Tewali kajagala abantu bagenda leeta. Abantu nga bagambye kuleeta kajagala ebyaddala abo batono nnyo. Abantu nga bagambye kuleeta kajagala abo batono nnyo. N'abantu tebaagala leeta kajagala. Era kakubuulira amazima tewali kajagala kakola ki kagenda kubaawo. Abantu bategedde mwatunzise mu nkola yammwe gye mukola bulijjo era temugezaako bantu kusanga beetambulira mubakube. Omuntu omubbye omumenye eggumba talina sente zigenda mu ddwaliro gwegamba okole byonna olw'okuba olina obuyinza. Nze ndaba si kiki si kirungi kubanga kyotukkirize temwagala kyogera ne baatumaze. Twawulidde waliwo omubaka gwe baakubye eyo. Baatumaze gwe baakubye ne famire y'embu ne babatta abantu nga 10. Waliwo omubaka yabadde eyo baakubye ne famire yeeyo oba saamutegeddeko naye nategedde nti akalwa kaddemu okulwanagana kabadde ka Kivumbi. Wa Kivumbi wafiiriddeyo n'abantu oba 7. Wa Kivumbi wafiiriddeyo abantu 7. Naye wa Kivumbi kyenakunye nti Kivumbi bw'amala okumanya nti bali mu kubala by'amancoolo
yagenda ewuwe n'ayita abavubuka ng'abagamba ne tugende obuwanguzi ffe bakola ki babutwala nga kyakola ayagala bagende wali bwe bakola ki bwe babalira. Kakati aba avaayo abavubuka bavaayo balingana 6 tugende wali muli eno mutudde eri batubba Kivumiti kye yakola. Batuuka muki mu kkubo basanga emmotoka yaki ya NRM basanga emmotoka ya NRM neyoolya ali mukola ki ali mukubba abaana balwanagana. Kati mu kubalwanagana eyooli bajasa ki endabirwamu mu kujasa endabirwamu ono kyeyakola yadduka ku poliisi n'agamba nsanze Kivumbi ajja n'abavubuka bazze okubalumba babatuge kakigogo byokulonda bazze babakube bajje eno babakube muveewo wano. Kakati oli bwe yajja n'ajja n'amagye atuuka olutalo olwabadde abavubuka ba Kivumbi bakoze eki bazzeeyo. Kati bwe baddayo munda abasige ne baagala okukola ki okuyingirayo kanaabaana nga nabo obusungu bubalinnye ne babakuba amasasi. Abaana baalumba nabo ne babakuba amasasi. Kati olutalo bwetolokazi lwali era waava abantu abo okufa. Ekyo kijja kitya ti obusungu buno bwetaagamu kontrolinga kubanga bw'ota okuvuga busungu era naffe olumu ekitugaana okukola ebintu ebimu kwekontrolinga naye nga obusungu bwe nnina nze bwe nnina ku Museveni kwanze Museveni ye yannemesa n'okusoma kino nzira okubanga nsoose nakyogera ku kyano yo. Yakulemeza okusoma atya? Nze nali ndi muto Museveni n'atandika awo olutalo amasomero ne gaggalawo bw'amala okuwangula tetwaddamu kusoma kubanga daddi wange yali amaze fiizi tewaali daddi wange yali amaze okufiira mu lutalo. Yafiira mu lutalo lwa Museveni? Yafiira mu lutalo lwa Museveni ndi mwana muto. Ate oli mwana muto maawa anti gwe bw'ojja okitwala bw'oba waliko ne mu lutalo lwa muzeeyi. Nze saalimu nali ndi mwana muto ne muzeeyi we yalwana ku lutalo lwa muzeeyi era mwe yafiira. Teyali mulwanyi nga bino byolaba bakola kati katugeze olutalo singa lujja essaawa eno omwana waawa omuzadde ayinza okufiirwa mwana we mu lutalo olwo. Mutanda wange teyali mulwanyi wa Museveni. Ye singa yali mulwanyi wa Museveni singa nagenda dda ne mubanja. Museveni teyali mponyi tobalabye ababanjizza nga bamusuuza bakenzo saa kwetuuma musuuza singa nali wakwetuuma singa nakolanga dda nga bano abeetuuma nze mwana wa gundi nenjiyayiyawo awo naye nze ebyo sibisobola. Kati ensonga lwaki obusungu buyinako bungi nnyo yakulemesa okusoma. Kati ate bwe nkuze njagala nnyo abantu abasomye empeerera nnyo n'abaana bange ate sente ne ziba waggulu nnyo eza school fees. Kati ebyo byonna ne binnuma bagala bafune pure education. Saagala byakugattiriza era nze bulaba sikwatagana n'abantu bagattiriza bitabo era bankyaye nnyo oba kitegedde. Kakati Museveni ye simwetaagira ddala kubanga ezo zensonga naye nze kyeŋŋamba abantu bakuume obusungu kubanga bano batuwunzise naye tulina okuddamu naffe tubalukire olukwe. Tugenda luluka ddi? Tujja balukire olukwe lwonna ate ku luno tetwogera na lukwe bwe twagamba tukole eggaali ne bagikola nga bo basobola n'ogisasula. Temwakola ggaali. Bwe twagamba tukole eggaali nabo ne bakola eggaali. Batuwambako eggaali kkirizagaana bulaaza bagenda mu ggeto abaana bonna bo baleeta kisawo abaana bonna ne babakwata nabo ne bakola eggaali ate eggaali eyaabwe ng'erina mandeeti ng'eri gumite ekunyiga omutwe nga todina owaye eggaali eyaabwe
abantu agamba tukole eggaali ne babuuza eggaali kyeki ne bagitegeera bagamba eggaali evaawa ti mu ghetto tewamulaba nga alambula eggeto kati essaawa eno eggaali eyo bo ne bagikola nga basobola n'ogiwaayo 5 mwate mwe kyemutasobola ate ffe kyetutasobola kyembagamba obukodyo obumu tulina obuleka bwe bamala ne bagiwa ne security ekkuba omuggo nekumenya eggumba nga tewali agenda woza nogamba bayinza n'omukwata naye ne bamuyolerako obatuuka eri ye ne bata kaakati obuntu ebimu tulina obutabyogera naddala nga tusembeera naddala akakuba bye twogera bo mwe bakoppa tebalinayo kakodyo bakoppa kufumwe tebalinayo kakodyo konna buli kye bawulira kye bakoppa Besigye bwe yagamba bonna basome n'agamba nti nze muleese bwe yajjawo omusolo bwe yagamba nze genda kujjawo omusolo noono n'agamba ngujjiddewo ddala bakoppa buki tebalinayo kyebakyayiiya so ebintu ebimu bwe tuba tetubyogera tusirike balabe bulabi bwana abo bennyini balina ebintu bye batukola banna abasajja batukoze akakodyo mu kulonda batugamba nti obuuma bufu nga ffenna tubadde bamaze ebbanga batugamba tugenda londesa buuma ate bamanyi batwaga register kyate kati muddeeno bali bayayi bwatemukodere mwabutegedde bonna babadde kutubuzaabuza era twalonze bulungi nekiggwa ennonda Kyagulanyi wange nemale naye balaba nti nafunye obuzibu ki anti benalonze bonna muganda wagwe nadde mpagira musiri yadde wakunooba ku bonna bewalonze tewali olubwavu ku bonna bewalonze abasa obulubwevedde Shamim Malende kwenfiira ne Shamim Malende yayise tebana mulangi bamulangidde Shamim Malende yayise ne bamulangiridde Shamim Malende bamulangiridde bamulangiridde oyo ndoguza gwe ninawo Shamim Malende bamulangiridde ono gwe nalabye banadde njagala ennyo ndaba babutambuliza ku digito wegire eri simanyi wekalinya simanyi lolaba neŋŋamba wakati bino byebiki kati okuva ku makya wategedde ebyavudde ate wakyangemye okumanya gibadde emitwalo miliyoni 5 ezaani miliyoni 5 kwani ku Museveni anti bagamba yaleebya banne kati ffe tuli mu 2 n'owulira ng'oyagala kweteeka mu kkubo naye n'ogamba ate abaana obalekeddaani n'ogamba abaana n'owulira ennaku Savo ng'ali mu 5 miliyoni 5 Kyagu ng'ali mu 2 naye nga weebuze 2 zaavuddeko kale 2 wandizigasse nga akyaleebya banne Savo akyaleebya banne sajja abo batukola bubi nnyo bubi mawa atutunuulire ababaka ba parliament no sofa tusooke tutunuulire abanene abaagudde mu kalulu kano be baluwa abo abanene abaagudde babadde bangi naye okusinga abanene amaaso tugatadde ffe betumanyi kuba bali aba NRM baagudde ne baminisita naye tebatukwatako Ssemujju Nganda tubadde tumulaba ng'omusajja munene yagudde Mwami Mpuuga yagudde Bwabedi Bwanika yagudde Muwanga Kivumbi yagudde Basaalirwa yagudde Lutamaguze Nakaseke akalu kamukubye waliwo munene yanneewunyisizza bamuyita Yusufu Nsibambi bamukubye akalulu n'enkoona n'enywa Profesa abo baagudde be banene lwakuba nti abaagudde abamu era nsobi zaffe fe abalonzi nze ku lwange abalonzi fe abaagala okugjako Museveni oba tebabadde namanyi ku fe abaagala okugjako Museveni kyoba otakwatagana buno ye problem empalana fitina Yibuloyo yankola kino sijja kukyala ku kyano ye obutimatima obwo obutulimu wano oba nga Abaganda bwatukosezza nnyo era bw'otunulira obutima obwo ate mune obutima obwo tubukola ne twerabira nti waliyo ne Katonda twerabira eddiini zaffe nze musajja ndi Musiraamu sisaala nnyo
naye nzikiririza mu ddiini. Lwaki tosaala mawa? Nsaala naye sisaala nnyo, naye nze nzikiririza ate tekingasa kusaala naye nga sikiririza mu ddiini. Tosaala naye okkiririza mu abangi tubalaba sisaala nnyo, abantu tubalaba ng'agenze ne Makka n'akola hijja naye nga byakola si byebiri bye balagira, avuddeyo naye nga byakola si byebyo ebya haaji kyeyandibadde. Omuntu n'akola nga tumulaba sheeke mulamba naye ng'ate sheeke akola byawukanira ddala n'omuntu yagenda ku umura. Byawukanira ddala n'omuntu yagenda ku umura. Kakati nze osanga omuntu nga asaala nsonyiwa okgendeyo naye ng'ate anywa omwenge, naye nze sibikola. Wamanya nti eddiini yaffe ekyo tekikiriza. Eddiini erina enyama gyetasobola kukola ki gyetakkiriza kulya. Ebyo ne bw'oba muwala n'enkukwana n'oŋŋamba tugende wali ne tugenda n'obabuuza nti oyinayo kino n'enkiwulira awo wensitukira. Naye waliwo goza alya n'essente najja n'akola ki nakuwa otekedde n'essente najja n'akuwa okitegedde. Kati nze ebintu eddiini byetakkiriza byensinga okukuliriza mu bulamu bwange. Lwe mbafunyeyo akadde nepitako mu jjuma, naye nga nze nzikiririza nnyo mu ddiini. Naye omuntu oba tokkiririza mu ddiini okola amazambi mangi. Weerabira ne Katonda nti gy'ali ajja kutwala ezo emmundu ozirekewo. Beerabira tojja kutwala Katonda ajja tuuka ekiseera akuggyewo n'otandika okukola fege tuyita amazambi n'okola buli kimu naye n'ogamba ono ddala ayina eddiini mu mutima. Tekigwasa kuba na ddiini ng'ekuli kungulu. Eddiini gikkiririzeemu. Tinzikiriza mu ddiini naye teweeteeka mu kifaananyi ng'oli munaddiini oyambadde ekkanzu weetimbye ezipisto 9. Sonyiwa byogera kulinnya eddungi lino erya channel yaffe naye nga bye bituufu. Tukiririze mu ddiini ate tumanye nti eddiini Katonda gy'ali gwe oyinza okukola ekikyamu n'otankopisa bubi naye Katonda n'ansasula. Kankuwa ekyokulabirako lwaki ndeese ebyo byonna nti bino byonna tubadde tubikola abantu bonna abeesobyako abamu Katonda yabasasudde. Ssekikubo njakusooka n'oyo yakuŋŋaanya emikono ng'ayagala aggyemu Mpuuga obwesige. Katonda yasasudde ki? Mpuuga. Yasasudde Ssekikubo ng'akolera Mpuuga. Katonda yasasudde ani? Ssekikubo. Wagimanya sitoole ya Ssekikubo? Tagitegera bulungi. Gwe munnamawulire. Ssekikubo yakuŋŋaanya emikono n'atuula ku paalamenti ng'ayagala yoyo Ssekikubo mutegedde kati ate nkategedde. Ssekikubo yatuula ku paalamenti n'ateekawo n'emmeeza nga buli maka ayingira jangu sayininge wano tujjemu Mpuuga obwesige bamugobe afulume yabbye 5. Ssekikubo n'abeera bize nnyo ayagala Mpuuga akole ki? Ssekikubo ne mu paalamenti n'agenda. Allah ayina wagenda omusasulira. Ne bigenda. Naye paalamenti tebamaze nakuŋŋaanya mikono. Allah yamugeredde. Allah n'amugerera n'ayita awo. Mubanga Kivumbi n'agenda ewa Mpuuga n'agamba eno constituency enkalu tewalina muntu. Abantu bonna ne bagamba ye Muwanga Kivumbi ku mukwano gwe yandyogedde wali tebabigoberera ate kibi okunyumiza tubigoberera naga ye abantu mukwano gwe yakoze atyo. Eno constituency tewali muntu n'omu, eno constituency fe tugimanyi nkalu. Bakuba Mpuuga ne bakkatira naye teyalabye ku paalamenti. Yayisaawo. Katonda yamukoze yasasulidde ani? Mpuuga.
ne Mpuuga ne bagenda naawe naye bakusimbyemu olunwe bagamba watwala 5 naawe yitaawo kati abantu lwaki tebakkiriza nti Katonda ono yali alowooza nti ye teyatwala 5 munywevu nnyo ne Katonda amugaa naye naawe ono wadde yatwala 5 si gwe olina omubonereza omukubye ennyo ye noogenda ne mu constituency ye noono Katonda n'asitula n'afulumya ate ono yamufulumizza bubi ewaabwe bafiiriddeyo abantu maama we yafudde bamuziika oba na leero kati ate weewuunyi Mpuuga agenda kuvuga bagende baziike mbadde nkulaga eddiini lwaki mulina ogikkirizaamu temugisinza businza naye mugitegeere nti Katonda asobola okusasula mu ngeri ki oba mu ngeri ki ekiro ekimanyi oba okitegedde nkitegedde muzeeyi Mawa nkitegedde bulungi nnyo kati nze nga nze ddala omusajja omukkiriza mukkirize nkitegerera ddala bulungi nnyo Kivumbi agende wa munne n'ayogera omanyi wakati wano bibiki era nekijja ku kire ekya sheeyi kyeyatugamba sheeyi kiti mutonzi waffe yakola ki mutonzi waffe yasalawo ne bw'okolota ne bw'okolanga Mungu alina enteekateeka yakuteekerateeka era yakikoze talina gwe yasse ku bonna naye bonna kye babadde bakaayanira ekibadde kibateekamu mu gundi Katonda yakibaggyeko Mpuuga bamulese tali mu palamenti naawe Kivumbi toli mu palamenti naawe wali okuŋŋaanya emikono ojje Ssekikubo naye tali mu palamenti bonna batunuli bonna we bali kakati muba mwogera ki mukkiririze mu Katonda ndi gyali Katonda temumbeerawo bezi ne mugamba ndi Katonda simanyi biki noogera mu kanisa omutima gwambale ebikolobero bye tukola ebiseera ebisinga Katonda yakola ki yabitasula kibi nnyo okusaala naye nga tokkiriza mu Katonda ng'otuusa mukolo okitegedde kakulu nnyo naako otuusa mukolo sooka oya ekintu kyonna kyonna bamala kyambala okitegedde bwana Musiraamu so tukkirize mu Katonda na bino bye tulimu tukkirize nti Katonda agenda kututaasa tutereere era awo wennyini muzeeyi Mawa tutunuulire ababaka bitubadde abantu abasinga babadde basimbyeko essira oba ng'oggyewo kiri ekyokubeera nti ababaka abanene kozi oba missionings abagudde tutunuulireko ku bano ababaddewo ebisanja biri ebibaddewo abatakomyewo twalabyeko omukulu Geoffrey Lutaaya musajjawo twawuliddeko nti Hidamani yabadde agenze ne mu celebration wabaddewo Lutaaya Hidamani Kayemba Solo ani awo mulala kakati abo tebakomyewo Lutaaya twawulidde yabadde agenze ne mu celebration naye Lutaaya nyinza omanyi nga bwe nagambye nti abantu buli omu balina emiteeko gyanjawulo Lutaaya badde basazewo bamukomyewo naye ye gavumenti oba system eyamuwandudde banga akalulu ke Lutaaya bamulangiridde n'afuluma n'okufuluma bamulangiridde bwe bamaze omumulangirira n'afuluma n'okufulama ne bamugwira n'ogamba mwami Lutaaya sooka okomewo waliwo ekibuzeeko bwe yatuuse wali bagamba ono alina kyakomplaininga gobadde ovuganya naye tuddemu tubale ng'ate bamaze omulangirira mu kusooka yagenza okuddamu omulaba ndowooza ke yafulumye wano oba obululu ne babuleeta saategedde naye ne bikyuka mu kukyuka naye ne bagamba mu kukyuka waliwo omubaka eyayingiddewo weekyotera ne saa nnyo okuwaayiza kubanga saabaddeyo naye bagamba waliwo omubaka eyayingiddewo mu kuyingirawo ne bikyuka bwe byakyuse Lutaaya ne bamuggyayo era n'agamba nti sigendagenda mu kkooti nakkiriza teri kujulira Hidamani era naye ekya Katonda tokyerabira nkitegedde Hidamani oyo yali mwavu nnyo yakuba oluyima lwayita Ameriya
ninge yagudde eddalu naye ne lumusitula nnyo Ameria ne lumusitula nnyo bwe lumusitula ennyo n'akola ne lonchi ku Africana. Yes. Ameria n'ateekawo ebyuma byatalabangako Idaman. N'akola Idaman bamutunda eyo ne guniya in fact oba wagiriko yali massive nnyo izo bali okyalimu naye yali massive nnyo. Bwe yamala ne sente yazifuna ne wa Museveni ng'atandise okusembera era twali tulowooza nawa NRM ne Idaman olwamala ne yeefuulira na Ameria najja n'amwesimbako ng'ate waliwo ogwesimbaku munno nga abadde tayagala n'ogamba maama abaana ki naye mbadde nyala bw'ovaawo nange ondage mu bantu oba ekisanja kino kyakyagala mbadde nyala bw'ovaawo okkirize nange nkudde mu bigere. Yava eri n'opwezze n'amwesimbako n'amukuba n'ennyimba kumbe ne Katonda ali ati amulengerera agamba naye waliwo no we yakutaasa ago gamaanyi ga Mungu abamwe temutunayo sente zibawaga ago gemaanyi ga Mungu engato zino zemwambala enjuli nenjeru nezimugirira zibawaga ago gemaanyi ga Mungu so Allah bwate wakola ebintu kituufu naye ono alinako we yakutaasiza naye bwatyo bw'okoze omuggyemu engoye genda n'agenda n'asaavinga n'akola ki ng'olwo waliwo ekimuwaga. Katonda kati yamugambye akaseera ke katuuse dda wali baakugjayo nga tosiimye ddayo naye ng'alina byakoledde abantu anti awo ngenda kugendawo kati ate ne balaba nako kubanga infact Ameria yakola kyalutaaya oba kyani gwe yagambye agenda kikola lutaaya Ameria teyagenda na mu kooti yalina obusobozi bwonna yalina obusobozi obugenda mu kooti obugulirira sente azirina Ameria teyagenda muki amawulire nga ba be minisita biki Ameria teyagenda mu kooti n'akiwa time kekali akagambo ogambye kabaki mutonzi waffe yasalawo n'akiwa time n'atuula bw'atudde Idaman ne bamulaba n'abeerayo abantu ne balaba enjawulo lwaki Idaman twamuwa talina gyatukoledde Ameria in fact Ameria wambi waliwo amakolero agaali gatalese okujja kuba bamugirako yali minisita w'amakolero ne bamuggyako Idaman n'akwatamu bw'akuttemu Allah n'atuuka n'agamba atuzeeyo ono n'abalonzi nga balaba oli alina kyabakolera talina kyabakolera n'afuluma baali Katonda bwakola ebintu bye abasinga gadda kati ng'ababaka ba palamenti ate nakyo ndowooza kigenda balondoola manyi nagandi ebyobufuzi mbigoberera nnyo eyinza obanga naye emmere yange ey'okusatu nga nze nnywa nnyo caayi nenze ngoberera nnyo ebyobufuzi ate saaga nnyo byafuzi byakulimba nakujajjatta abayimbi bano batunuulira Katonda alabika yabawa ekisanja kimu Katolo Bwama yali wakimu Judisi Babirye yali wakimu Idaman wakimu Geoffrey Lutaaya wadde bamutetenganyiza naye era Katonda ayinza oba naye yagambye nti weewaawo yitaawo si wakimu waliwo omulala awo yali Ndekyo Magoola yakomyewo Ndekyo Magoola nawulidde omukyala Hajati bamuyita Hajati Mutesi Ndekyo Magoola si wakimu Kayemba Solo si wakimu kati abayimbi bano ng'oggyeko ono Lutaaya eyafunyemu kale okubbibwako naye era bw'obatunuulira ekisanja kiba kimu abantu ebiseera ebisinga era Lutaaya yabadde ndowooza amenye likodi Lutaaya Geoffrey yabadde amenye likodi ey'okukomawo mu palamenti nga muyimbi ebisanja ebiwere 2 oba 3
goza lwaki kiri kityo bakolera abantu bagenda ne babalonda olwa incitement mamujita incitement omuyimbi waffe bagenda olaba nga atuuka eri n'afuluuta ne batuuka eri beebaka naye kibi bakwano bange bajja kunyiigira ne badda mu kubala amataala baba internet eriiko atono ne badda mu kugira bati mu kutunuulira amataala abalonzi ne bagamba nti era abayimbi abasinga bonna bavuddeyo genda onoonye nze nkugambye ku byobufuzi bya Uganda okujjako nga otosobola kunnimba oba kitegedde bagenda abayimbi abasinga bonna kimu naye ekireeta okusinga abayimbi ezimu ku nsonga ezibaleetera okukwa addira obukumpanya abamu bwabadde nabwenu bannamawulire abadde abamukolera ebivulu n'abayitako abo n'atabawaayo obukumpanya wajje tukome wano ng'agabula mu parliament addira obukumpanya kati goliga agamba kiyaga ani nze nkubuulira baddira obukumpanya bwabwe ate kibi mikwano gyange tebanyiigidde nnyo nyamukulu Geoffrey akasente ye akagaba bana yoyo musajja mulungi nnyo era agamba ye abalonzi yesinga tebamubbi kati abayimbi abamu ng'oggyeko mwami Lutaayo yata nze tampangayo Lutaayo musajja mulungi naye sente zazigaba bambi naye ati abamu baddira be babaddemu eno obukumpanya bannamawulire bamulangira ekivulu kikutteyo abeera abaagala nnyo wano watalina kola ki bwekimala okukwatayo n'ababeezaawo ku geeti naye nga baagala 5 oba 10 kati ebyo bye baddira n'abitwala ne mu balonzi wano abadde abba bantu 10 n'alowooza nti obukumpanya abadde akumpanya mu bantu 10 bwagenda otwala ne mu constituency ne bamala n'atabawa ssente n'atabazimbirayo wadde omwala n'atabakolerayo wadde ekintu akozesa erinnya lye yerabidde nti abalonzi balina bintu bye baagala kyova olaba ebiseera ebimu ffe tugamba nti mu paalamenti biralamu bwe luba luzungu si lwakugattirira olina lw'osaba emmere wano tuluwuliranga lwangu ebitabo abadde abirina Geoffrey Lutaayo abadde asomye nnyo era byebimu kusiza okunnuma nti abadde akitaddemu obudde ng'ayagala atandikire ddala abeera eddala mu kintu ekituufu nga si wakubuusabuusa abalala baagudde abanene n'abaluddeyo malala baliwo abayi baseggona kati abadde n'ebintu 3 nupu yennyini emujjonkera yennyini alinamu amalala okusoma okwo okwasukka semwanno ndakuziika biki ebyo nabyo baddemu ate ng'alina ne overstar aluddewo nnyo ebyo byonna factories kolaki abantu babasudde nti babakyaye nnyo naye balaba nga balina factory nnyingi zona tutunuulire omukulu Waiswa tebamulangiridde Waiswa bamuwangudde eyamuwangudde ye Ruhindi era Waiswa sitwagala batagifunyemu Eddie Yawe ate agenze ne kugundi bamututte kakaaba Eddie Yawe ate bati Eddie Yawe teyesimba sorry gundi yani chairman Nyanzi sorry era in fact chairman Nyanzi okonyeka Eddie Yawe nkyagala okwebaza Eddie Yawe Eddie Yawe oyo manyi mumulabiraawo naye yali amusajja alina mu tusente ate Eddie Yawe ndowooza n'eddiini basoma ddiini kyawa kyagulaki bakatoliki bakatoliki naye alina okukkiriza abantu bazze bakoze ebintu naye Eddie Yawe yasawo n'agamba ebyobufuzi wadde ekibiina kya muganda wange wadde akirina kyokya nnyo naye kankikole ki era Eddie Yawe muwa credit yafuna okukkiriza n'obutaba mutima ogwo guwankawanka okijjeyo bulungi gululunkana kansigale no mundo n'agamba kansigale mu ndu yange mpagire muganda wange mpagiremu ate naye amuwagira si mu nkola yakatijjo amuwagira waateekeddwa omuwagira naye si ku nkola yakatijjo oba kitegedde awo
Eddie yawe muwa credit era weebale nnyo weebale ddala kubanga otambula bulungi. Chairman Nyanzi okaddiye myaka 7 muyina ekibiina beera ku kitebe okola emirimu. Oli mu lwokaano lw'ebyobufuzi bakukubye Kawempe bakukubye wane Kampala abantu banyiigira nnyo naye nze waliwo ebintu byolaba muganda muto akoze ekibiina tuula osobola okubeera wali ku woofiisi n'oddukanya ekibiina mu nkola ennungi naye era oluluuka nagenda mu paalamenti bakukubye e Kampala bwe bamaze okukuba e Kampala odduse e Kawempe nayo biibyo bitagala Katonda bw'ojja olabira nti yasalawo kyono taligenda mu paalamenti ekyo nakyo kisoboka okubaawo so teyakalabyeko bakyakatetenganya naye baba namulangira ne sisuubira kuyita empozi lwakuba kibayamba abo wabadde avugana naye w'amaanyi bombi babadde b'opposition abadde amuliko bamuyita Loyi gwe bamma kaadi mu Nuupu Loyi Sembogga kati alabika yabadde akwata ekyokubiri naye era basobola okujja ate era oli n'abayitako Madina Nsereko kuba naye tatudde kati abo bonna Madina Nsereko naye wa Museveni akuba butereevu kati abo bonna bw'obatunuulira naddala Chairman Nyanzi kiki ekyo ebyobufuzi lwaki tabumbula n'amatira otegedde Nabbosa ow'Emitiyana bakubye naye ne Nabbosa nembu bamufutyanse bufutyansi tewali kufutyanka Nabbosa obululu tukiriza twabwawuzaamu Nabbosa yagudde ne baagala neguni n'agwa baagala Joyce naye obululu obwo bwayawulamu era ezo z'ensobi ezikolebwa mu byobufuzi kyegambe tulina okwetereeza tulina okumanya nti Katonda tulina okukwataganyiza awamu ne bwe tutakwataganyize wamu bagenda kutufuga twewalulye ne Kaliba omukulu owe Kawempe ani Nalukoola tebana bamulangira naye ali mu lusuubo bali mu katetenganya era baba bakamuwadde nga tekawera bajja mukuba sinnamanya bayinza okuba nga tebamulangiridde naye obwedda tebannaba mumulangira naye nga kyolina okumanya Nuupu yakoze bubi omulundi guno mubaka wa paalamenti abali eyo temwagala kiwulira nenze nja kukibagamba muyombe naye yakoze bubi paka wa paalamenti bawe tujjidde wano Nuupu yakaluuzinga ababaka 24 ebifo bye yakaluuzinga bangi be bakalangirira abali kushiwa ddiiru nti bo bagiyingidde ng'oggyeko Ssewungu gwe baloopye bali 18 kati esigazaayo bameka Blasio Mukasa oyo alyoke bamulangirira Nansana era mulabamu essuubi era Blasio ojja kubongiye nnyo Blasio in fact Blasio mbadde mwagaliza ba Blasio abadde alina byonna nga bw'omuteeka mu paalamenti si wakugattiriza papula azirina essuuti azinyumira ne bw'ona onswaza n'otoyogera era nze nkuwulira wano we ŋŋenda okutandikira ng'ogambe gwe wagenda bwetegereza amataala ajja kukiikirira bulungi oyo ye mwekakasa Luzungu lwatamanyi kusoma abadde mu kamera agimanyi agenda kutya ki tewali era eyo n'amala takola oyo n'abanga kazibu wakubwa ntandaalo alla ngenda kujjonkera oyo omukulu Mathias walukaga omukulu gwe yaendosinga omukulu Magoola Magoola yayiseemu ate Magoola yakwatiddwa omukisa yayiseemu ne mukyala we n'ayitamu mukyala we yawangudde Nsibambi bonna bagenda mu paalamenti bafunye omukisa naye Magoola naye mulabanga asobola okukola kubanga Magoola alina byonna alina ssente si mubi asobola okukola Mawa bamemba of parliament betufunye omulundi guno tusuubire nti bagenda tuteeseza abantu baabwe banaakiikirira abantu baabwe bulungi teri memba wa parliament gwe tufunye mulundi guno agenda kuteesa okujjako ababaddeyo ababaddeyo ne baddayo
ababaddeyo ogamba bagenda oteesa butya like ababaka ba parliament betufunye omulundi guno ababaka ba parliament betufunye omulundi guno kubanga nze lisiti yonna njirina aba sigirina wano ne lisiti yonna njirina ewaka yonna abagudde abayiseemu bonna mbalina naye abayiseemu abagenda otuyamba tugenda londobamu balondobe begambye tuladde bogerako omuli Zambaale Zambaale bw'otateesa ogenda kiwulira waliwo oyo omusajja yali wazungulu olabika omumanyi Swengere bamuyita Kyeyune yasoma mulungi nnyo asobola otuteeseza kati wena ayongerako newayisoona nkoze bubi singa abadde agenze badde musuubiramu naye okola ki ono ali mukomera yani wanuupu mukyala yoyo wayisa mufumbira yali mukomera tebamuwadde mukyala Zahara liriko ono yayiseemu wakati Zahara tukize tugaane wadde sigwe nadde mpagira naye yayiseemu okitegedde era mulaba ng'asobola okuteesa kubanga abadde sipiika abadde kansala awo yasobola okuteesa bana batayingiddeemu kagatto bamanyi nakyo gyekali nga tebamuteekemu kagatto yasobola okukola ki ababaka baffe bajja bwayo nga 10 banaabe bamanye ne bagamba tuli batono naye ffe abatono abaliyo katuyuguumye bajja kukola kale ne Ssennyonyi olidde yayiseemu bamulangiridde Ssennyonyi agenda kuba ku Zaake simusuubiramu kipya wadde yakomyewo Zaake yakomyewo naye simusuubira waliwo n'oyo ow'ebusujju alina ekyuma kya soda ng'ogyeko ekyobukozi anti zisanga ku byakoze naye wano ku paalamenti Ssennyonyi omulaba nga ataddemu embeera era Ssennyonyi ye muyinamu essubi infakiti abo abavubuka oba abantu abali mu kiti Ssennyonyi ze mbadde mbaagala nnyo mu paalamenti tujjeyo bano abayiyayiya Banyanza abo simanyi abatetenkanye obutete ono gundi ono bamulya nnyama abo sima yayiseewo tebannamulangira naye Bassennyonyi abo tubawe ekyaganya in fact olaba kati okujjamu Alan tannaba bakubye naye Bassennyonyi abo tubawe ekyanya abo bagundi bagende omanyi ne waliwo ne badde olaba nga kati bagenda funa kyansi batuleko ku kiiko wadde bajja kuba batono ne bakole ne tulina bidanda Zaake simusuubiramu kipya kyonna twogere ku mbeera ey'okubeera nti internet yabadde eri down nti bagishatinze down golowooza yanyigiriza abantu kyenkana ki internet okuba nga yavuddeko yanyigiriza abantu bangi nnyo era ekya internet njagala okubagamba abali mu bukulembeze mulekeraawo okunyigiriza abantu olw'okwagalamu okufunamu kino mwe bakikola nti olw'okuba bo baagala obukulembeze baagala okufunamu naye ne beerabira nti bannansi abantu babanyigiriza nnyo internet kati nze nange yanyize manze namikwano gyange badde bagira kasendi weevu ne kajja nemba kubeera nitunyumyamu oba oliawo ng'eddola 10 azitaddeko ezo zansubi noteeka nga waliwo akuteddeko 2 ezo zakoze eki mukana akaseera mpaka internet n'abantu bange okunyumyako nabo babadde walimu bankubira bangamba mwami wanjagalayo kino waliyo ettaka lino waliyo ennyumba wano njagala tukole bwe tuti nembakolera emirimu gyabwe kwegamba ya internet yakosezza ebintu bingi ekyo yankosezza bw'omaliriza waliwo kampani eziwa emisolo ez'ebibanda bya Zaala ezo z'obuyazi 40bet simanyi zaani waliwo abaana bagendayo bagenda ne basiba obupapula bwabwe ne baweereramu n'abaana abamu bajjamu ne ssente nagwe nalaba mukwano gwange ne gundi yennyini yaŋŋamba ssente aziggyemu omwo nnyingi Saloomu namulabula ayogera n'agamba akubye ssente obufu obufi n'agamba byonna byalina abikubye mu kapapula abo bangi naye internet yakoze eki waliwo abali ku computers ezo abasala CD abakola ki bona internet kati omulembe gwa internet ge mazima amatuufu abantu bonna internet yabakozesa era ssente nnyingi abantu bazifiiriddwa olw'okuba ono ayagala okukola ki
okuyisaawo ebibyo kyo kibi nnyo bakoze kale tugenda kukomaawo baganda bange bantu bange omukulu Muzeeyi Mawa ndowooza mumuwulidde ku nsonga ezo z'olunaku olwaleero nti olunaku olwaleero tugenda kuba twogedde ku bintu bingi ebyenjawulo naye ng'asiibya abadde abagamba nti munnaye okwesiga Katonda kintu kikulu nnyo bintu bingi nnyo byetwogeddeko nti olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ziri meka ennaku z'omwezi 17 bagenda kuba nga balangirira olunaku olwaleero ku presidential candidate kwe tugenda okuba nga munne tutambula naye munnaye emyaka gino gyonna egisigaddeyo ate munnaye tetulina kyakola tulina okukkiriza results ezinaaba zivuddeyo naye nga bibyo ebigambo by'omukulu Mawa era nja basa mugende ku channel yange musubscribinge musharinge mucommentinge era ngenda kuba mbaleetera ebirala bingi nnyo ddala ebibadde mu kalulu kano kuluma tweyanza nnyo tweyanzeege nange mba neyanziza okunkyazaako wano njagala okutegeeza abantu mwenna nti mukole ebintu ebiseera ebisinga nga mwesiga Allah yajja okusumusa buli kimu ate Allah yajja okuwa gwe buli kyobadde tosuubira nze nno munnayo ndaba wano lwaki Allah mukungiriza nnyo nze mperera abaana mu masomero amalungi mbaweeredde basomye essende nzifuna ezimbeeza mu bulamu nga si wansi kakati buli wokera enkya n'otakkiriza ekyo kyofunye n'ogamba Allah kino waba akimpadde nja kutuuka ne ku kirala ofuna ebiki ebizibu ne bw'oba okkiririzamu ekyo Katonda kyakuwadde n'ogamba nti Katonda baba mpadde kyova olaba bali abalala balina kye basaba balina bagamba mmere yaffe eyaleero emmere yaffe eyaleero balina bwe babisaba ebintu twala mu kkeme naye tulokole mu balina bagamba tuwe emmere yaffe totwala mu kkemebwa bwe bamala osaba eyaleero tebategeeza n'ekyenkya baba tebajagala ne basooka ne bakkiriza ne basaba eyaleero kati abantu bonna mukkirize Katonda kyabaakuwadde towankabwanga olw'okuba Ibula afunye kino ate naawe eri eyo Ibula atalina sente wekubagiza maama nze Katonda yanvaamu ojja kufuna ebizibu alina enteekateeka akaseerako kajja webale nnyo ojja kubeera wano ne Ibula obeere wano olabe ng'alina miliyoni 10 nkya ng'alina miliyoni 2 nze ndaba swengere yali akola obuntu obwo nga butunyumira ali mu palamenti Allah yakimutegekera nego weeteeketeeke bwetesitesi topapira palamenti nga tolina bitabo ojja kugaba ekifo kyo tusinzidde wano ku Sula Motors etukoledde akantu kano gwe ng'oli eyo nga weetaaga emmotoka ennungi emmotoka ekozeeko emmotoka etambuddeko emmotoka empya brand new Sula Motors azirina eziri mu mbeera ennungi ddala era ng'alina insurance so tobeera eyo nga weekubagiza olowooze nti munnaye oloonya mmotoka yakuvuga Sula Motors ajja bikumalira Sula Moto ajja kibamanya mpozi nange era kyenyaga okwogerako Sula Moto tali nga bw'olaba bino ebibanda ogenda okukeera enkya nga kyasenguse ekibanda emmotoka nagigula wano ne bagamba mune baavaawo nyiri ng'osanzeewo kalina Sula Moto wabeera weewo tavaawo takyukakyuka bantu mukolera bizinesi ewatali wammwe kibanda ne bakisendawo emmotoka nagigula wano nga waliwo kalina wagenda mu Amerika jaku Sula Moto funa emmotoka obeere n'emirembe webale nnyo era wennyini ku Sula Motors gundi yaabwe weeri nnyo kalogo nkateekawo n'ennamba y'essimu kalogo weegali wamu ne ba Kicks by Ame basangibwa ali ku Coach Tower opposite CPS level 3 shop number 340 batunda engoye ennungi so saagala obeereyo nga munnaye onoonya ngoye za kunyuma nga toto zirina ozityankatanka nja kusaba weeyune aba Kicks by Ame nkusegulidde mwebale nnyo mwebale ddala